Abavubuka bakubiriziddwa okwaniza tekinologyiya nti yajja okuyambako okusalira amagezi ebimu ku bizibu Uganda byerimu awamu n'ebijja mu maaso. Amagezi okusaba kuno kukoleddwa omumyuka wa komishona ku nsonga z'abavubuka mu minisitule ey'ekikula ky'abantu emirimu n'okwekulaakulanya. Mondo Kyateeka wabadde mu nsisinkano y'okwanjula omutimbagano oba omukutu ogutunuulidde okubangula abavubuka ku bintu ebyenjawulo ebisukka ku by'omu kibiina ogwa FANDU ku Hotel Africana mu Kampala. Mu nsisinkano eno mwetabiddwamu n'amatendekero agali ku mutendera gwa Yunivasite 13 Ombadde MUMS, St. Lawrence, Gulu University, Makerere University, UCU n'amalala. Era wano Kyateeka wasinzidde n'ateeka ku nninga abavubuka okulekeraawo okwerowoozaako nti be basinga obungi. Wano alaze ebibalo nga biraga nti abaana abato be basinga era nti n'abavubuka balekeraawo okwerowoozaako n'abakulembeze ab'enkya wabula abakulembeze akadde kano n'ebiseera ebijja. That means you are above the ripe age of finding creative ways of solving problems in Uganda, in Africa, and in the world. As the world continues to grow very rapidly, we need to think of better, innovative ways of engaging the problems that we are facing. And we have new challenges. We have issues of climate change. We have issues of drugs. We have issues of a rapidly growing population. Wanasabye abavubuka okwaniza tekinologyiya olw'ensonga nti alina bingi byajja okusalira amagezi mu kadde kano n'akaseera akajja era nti oyo anaasigalira y'anaamanya n'abasaba okubaako bye basoma akadde konna okusinga okwesiba ku bintu ebimu byokka. Abaana ku makya abavubuka envumulo nga mmwe embulakalevu naye ku makya nga batudde mu trading centers balya chapati bazanya matatu so nze ndowooza nti nno ffenna embracing technology kyokka ekijja otutaasa okukyusa eggwanga kuba kati ensi egenze digital osigala amabega tojja kubeera relevant, you'll become irrelevant and there is nothing as bad nga okubeera nti tolina mugaso ku nsi. Era ngamba abantu bulijjo nti bw'olaba nga tokyalina mugaso ku nsi yogera ne Katonda, fukamira ku maviivi omugambe Mukama Katonda wange wantonda ku nsi sikyalina mugaso ntwala mu nsi endala. Onakonyeeko ne ku mukutu ogwanjuddwa nga bwe guli gw'okuddamu ku bintu ebitali bimu. Aspire to inspire before you expire. Leadership is about inspiration. Are you being inspirational to the team that you're leading? Further still, young people should realize that we are no longer in a static world, but one that is changing constantly because of the acceleration of information technology. This should inform young people that they can consider using technology to better their skills. By signing on to chatbots such as FANDU. Y'omukungu wa UNICEF Coach Bakiti Yogiev ayogedde ku mukutu guno ogwanjuddwa. FANDU is a tool which allows young people to learn the skills which are needed for different spaces of life, but most importantly skills which are needed to navigate challenges of their everyday life, but also be successful in transition to work life. I think it is, in 21st century, it is important that we embrace this tool. As you know, the situation is developing in the world in a way that digital technology is becoming the main part of our life. And FANDU allows young people to learn skills, what we call 21st century skills, at any time, at their convenience and at self-pace. The beauty of FANDU is that it provides additional opportunity for the students, for the young people to learn skills. When I go from my let's say vocational school in Nakawa, when I go back home and I'm learning let's say profession of electrician or vocation of electrician, FANDU can help me to acquire the skills which are not provided at that course that I have. And these are the core, what we call 21st century skills or soft skills that will then help me to be successful. Chikongo, Channel 44, Orikulo.